abampembe mbakuba ekituuza. Abampembe mbakuba ekituuza. Mu kitongole kyaffe mwalimu enkola egobererwa yali bweti. Bw'wabangako ky'otumiddwa ng'osooka kuwandiika mu kitabo nga tonnagenda ennamba yo n'ey'emmotoka mw'ogendera. Ekitabo ekyo kyakuumibwanga butiribiri mu ofiisi ey'ebyama ebikenenule. Waabangawo abantu abaatusakiranga ebyama nga si bambega batongole. Baayitibwanga bakajegere nga tebayitira ddala ku kitebe kyaffe ate ng'amannya gye bali n'omuwendo gwabwe bimanyiddwa bakulu bokka. Tebayogerwanga nabo ku leediyo era nga tebamanyirawo muntu gwe banaabatumira. Si kyajjukira obanga baategeezebwanga olunaku lwali batuukako n'engeri gye balubategeezaamu, wabula ngo batuuseeko weeyanjuzanga ebigambo ebyakuweebwanga kuubwa. Ebigambo bino nga si bye bimu, buli kajegere ng'alina ebibye ebikwanjulayo ate oluusi nga nabyo bikyuka. Wategeezebwanga n'enneeyanjula y'oku poliisi y'omu kitundu gy'oba ogenze singa owulirira ddala nga by'oliko bifuuse bya kiyirikiti obanga kagga kabi oba byakuluma buli ogenda okukoza. Kyokka ng'ebiseera ebisinga ebyaffe biba bya mpuna era ng'olina kuguma n'ofa masajja naye nga tobyanjula. Waliwo bingi ebyali mu nkola eno ebiteekwanya na ndowooza yange, bwe ntyo n'ensalawo okwewaggula lwe balintuma ngezeeko kukola kyange kye nali ntetenkanyizza. Nali era ntandise obuteesiga bulungi abamu ku bwe twakolanga nabo. Weewaawo ffenna twalinga ab'omu Ndandakalaama naye nga kitya singa muffe mubaamu empulunguse. Tomanya munnange anti nga n'abedda baalugera nti ku mbaga tekubula musiiwuufu. Olunaku lwe natyanga naye nga mmanyi lujja kungwako nga laddu lwali lwakusooka. Mba kyenje nkube ofiisi yange omutwe gye nali mmaze emirembe n'ennaku nga sigigendamu misana. Ng'omubaka ono nti kuubwa akuyita yakulinze dda nasitukiramu naye nga ntiddemu era nga neebuuza ogumpisizza ku makya gatyo gwe gwaki. Bwe neesimba mu maaso ge nantegeezanga bwe nali nondeddwa okutwala n'okujja obubaka eyo mu bitundu by'e Masaka era nti yali ateekateeka okuntumya bamunone ate nzuuno ne neetwala. Yayogera namba X22Z omulimu guno gujja kubaamu omukisa gukugendere bulungi gwe tolabanga ne Katonda naye yakulonze kyavudde akutuleetera mu kiseera bwe tubadde tutakusuubirira. Nange kwe kumwanokola nti bwe kitabanga Walumbe yantawuludde ntere ngende nkumire bajjajjanga emagombo omuliro. Twaseka. Naweebwa ebyokutwala n'endagirwa gye nnali ow'okubitwala ewa Kajegere ow'okubiwa era n'empeebwa n'ebigambo eby'okunnyanjula. Ebyo olwaggwa nga ndagibwa motoka mwe naagendera era n'okusitula kwali kwankeerawo ku Lwokubiri. Nawandiika ennamba yange n'ey'emmotoka n'ebirala ebyali byetaagibwa mu kitabo ng'enkola yaabwe bwe yali. Naye nga maliridde okujeemera enkola eyo nkola ebyange ebintu byonna nga birabika biteredde bulungi, nasaba nzikirizibwe nsooke ngendeko ejjinja. Omusajja omulabi bw'awalaze empaka. Nsooke ngendeko ejjinja malirize ensonga zange ezaali zeegasse ku zinnaazo. Abakulu baasooka kuguguba nga tebaagala nkozese emmotoka eyo ku luguudo olutali lutongole, naye oluvannyuma bankwatirwa ekisa ne banzikiriza. Wabula ne bankalaatira ng'emmotoka bwe yali ey'okuzza esule mu kifo we zikuumirwa ndyoke njijjaawo ate nkinkeera newerekera olw'e Masaka. Nagamba muli nti mulimbye ebyo balala ababikola so sinze nakkiriza amakweka nsaamu. Olwawa matukaawo nga nkwata luguudo lw'ejjinja bwe ntuuka ebweyogerere ng'emmotoka ngikweka ewa munywanyi nga nninnya takisi era okutemya n'okuzibula nga tuli jjinja tudalya. Essaawa ziba ziweze 9 ne neefubitika poosita. Mwalimu omuvubuka bwe twasomanga namunnyonnyola kye njagala ankolere. Bwe yamala okukkiriza ne mpulugumya olukoma mu ofiisi yaffe nga nsaba njogereko ne mukama wange baamumpa.
Namutegeeza ng'ebizibu byange bwe byali biremaganye era nga n'emmotoka nali sisobola kugizaayo ate nkomewo enkya olw'okutya okuginnyagako mu kkubo kubanga obudde bwali bweyera ate nga nali nkyekoonako eyiganga ebintu ebimu gye byali bijulidde. Kyokka ne mukakasanga bwe yali ajja okukuumibwa obulungi oba nga kyetaagisa ku poliisi. Namutegeeza era nga bwe nali sisobolera ddala n'akatono kugenda gye nali ntumiddwa enkeera wabula ku Lwokusatu ate nga nveeyo gye nali. Kino nakikaliriza nnyo ate nga njogera ebigambo ebimu nsindika ku binne waabyo mukama wange aleme kunnyanukula kumpa biragiro. Mba nakasirisa byenjogera era nga mukama wange atandika okwanukula ng'owa posita atusalako. Olaba abantu abacupya olwamala okumwebaza nga nenya takisi kudda bweyogerere gye naleka emmotoka. Nasanga ebintu bye natumizza eka babindeetedde wamma n'ensanyuka nnyo. Obudde olwali okuwungeeramu nga mpulugumya mmotoka kulaga Mityana. Nayita Busunju bwe namala okutereka emmotoka ne neeyazika akagaali. Obunyonyi okugenda okukaaba nga nakaze dda ku ddiba nkasotta koolekeza Masaka gye natuuka olw'eggulu ennyo nga nsogonyose ensowera njigobya lulimi era njoya busera. Olwamala okutuusa obubaka ewa Kajegere n'okumuggyako obubwe nga ngenda kusula wa mumanyi kilomita nga 16 okuvaawo. Naye kaabula katanno nzinnemu okuvuga. Natuuka obudde bukunidde era ne bansanyukira nnyo. Tebamanya nga ndi ku kigobero. Twanyumya ku bintu bingi ekiro ekyo okuggyako ekyantwala e Masaka ekyo kyosa kisinyaako. Obudde olwakya nga nsiibula. Olunaku lwali Lwakusatu era nga lwe nali nsuubizza okutuukirako e Masaka. Bwe natuuka awaali amaduuka n'engulayo omupiira gw'eggaali ogw'omunda. Olwo tutandise obwambega. Wano tutandise katandika butandisi. Nengula omupiira gw'eggaali ogw'omunda n'ekitentegere ekijje. Ekitentegere njagala mumbulire ekitentegere kyekimwe bakulu bannange. Ekitentegere ekijja neeyongera okuluwazaako. Saalwa n'entuuka awaali akafa akalungi n'ennyambulamu engoye ze nalimu n'ennyambala ekkanzu empya eya Japan eyali yakoozebwamu omulundi ogumu era nga singolole. Tutandise obwambega wano wekanyumira akatabo katandika butandisi. Agamba nti neebagika ogumyu mu makendegere neneesiba n'ekitambaala eky'obuwenge ku mutwe era n'enkulukuunya n'ebigere mu nfuufu. Nazinga ekitundu ky'omugogo gw'ekitooke mu kitentegere kye nagula n'ensibako enfuvu n'obutiititi. Ekintu kyonna ne kirabikira ddala ng'akalamba akasibe ku lukabazi. N'ensiba ku ggaali n'envuga. Bwe nayise ekkubo erigenda gye natumwa weliwogokera ku ddene n'enva ku kagaali n'enzija omukka mu mupiira ogw'omu maaso n'enkulula. Natambulako akabanga katono n'empetamu n'enzira emabega ate era olwayise entabiro z'oluguudo olunene n'ekkubo liri n'enkyusa ate n'enzira gye nava. Akatundu kano kaali kakalungulungu ate nga ne Lugaba Nanyamba n'ensisinkanamu abantu ba Muswaba. Mba naakayetawula ntyo emirundi 3 n'enjole ne zireeta emmotoka. Yampitako kafuumula mpawu naye nga njetegereza. Yali emu ku mmotoka ze nateranga okulaba mu Kampala nga zifuumuuka emisinde. Natandika okutambula akasaabuuko era olwayise ekkubo erigenda ewa Kajegere werikyamukira nga ndaba walungi mu kituluze ekyamuti wennyinza okulengerera enjuyi zonna nga ntuula. Nafumita obutulituli mu mupiira ogw'omu maaso mwe nali nzija omukka era n'enkamula amazzi ag'omunnyo agaali mu kitambaala n'engakulukusiza mu mba ne galekamu enkulukuse ng'ez'entuuyo. Emmotoka yatandika okwetawula leero nga Namutale omubbekente agikwatira nsawo
nalengeranga abagirimu nga balingiza mu buli mmotoka yabayitangako. Muli nawulira essanyu n'okwesunako, abalabe nalimba tebuse nemba kubya ssubi. Baali basigadde kuwoolya na kumaaya anti balugera nti nkerettanyi. Ekiseera kino kyonna nga nze ndi mu kwekonga na kugegeenya siba mupiira. Waliwo abasajja abaali bayitawo, bwe bannengera nga nkikiyitana n'okusiba omupiira ne bajja bambi bannyambeko. Baali bakasibako ebituli 2, emmotoka eri nejja neyimirirawo nga we twali. Mwavaamu essajja ne lijja. Lyatubuuza obanga twali ba mu kitundu ekyo. Bannange baalitegeezanga bo bwe bataali nti naye wabula mpozi osanga nze nali. Nakkiriza nti nali wa mu kitundu ekyo. Lyambuuza mu ddoboozi eryali lyetaagamukko ku kazigo, baagala muntu wa bboggo ate osaba kuyambi wena n'oyogera ng'okalala olwo bw'onootuuka ku kazibwa. Kati eritaalimu wadde akawowo obanga nali mmanyi oluguudo lwe twali tulengera emitala gye lwali lulaga. Nalitegeezaayo kubanga lwe lwali olugendo olwennakwata nga ntwala obubaka. Lyambuuza era obanga nali ndabye ku mmotoka namba 7C eyali eya langi eya kitakataka. Emmeme yantyemuka bwetwa n'omwoyo ne gunkyekeera. Ddala eno ye yali langi n'ennamba y'emmotoka gye naleka emitiyana mwe nali ow'okujjira. Nalindula, nalimba kubye ekituuza naye nga nkyali ku busammambiro. Ebyo bye birowoozo ebyayitingana mu mwoyo gwange. Nawe wamukanga abadde aloota nga mpozi nali mbuuzibwa ekibuuzo. Nanyeenya omutwe nga bwe mutegeeza nga bwe nali sijjukira nga ngirabyeko emmotoka eyo. Yaddayo mu mmotoka yaabwe n'esimbula nga bakwata ekkubo lye bambuuza. Baawunyayo buwunya ne badda ne bakwata eri e Kampala. Abazira kisabambi bano abansibirako omupiira olwamala okunnyamba nga basiibula. Nakanda kulindako nti mpozi emmotoka edda nga buteerere. Nalaba ekandaaliridde okudda nemmanya ng'efuuse kagenderere era nga nange nsalawo gakuva nkoto anti nga kye nali nnoonya nkirabye. Nakadda ku ddiba n'enkasotta nga nkaze emitiyana, naye era nga ndimu enkenyera n'okutya nga abasajja tebalwa kukuba nkyukira ne bansanga. Nno natiira bwereere tebadda. Nalaba bafuuse byawo olwatuuka nga nkyama mu kasiko. Omugogo nga ngusuula eri nga nyambala ebyambalo byange bye najjiramu nga kayira buto. Obwedda bwonna nali sinnawulira bukoowu wadde enjala, naye kati byatandika okunsoya. Nalaba guli gutyo nga ngulayo amapaapaali n'ennaanansi nga mbikuba bungulya. Nawulira nga ababadde bammanja beeseebuluddeko nga nkadda ku ddiba nga nkasotta. Mbanvuzeeko akabanga omusajja omulala ow'akagaali n'anneegattako. Twavugako wano nawali nga twatandise dda kulojja ku lumu. Munnange kubo yali alimanyi bweso bw'atyo n'agenda nga ndagirira obuwonvu n'obugga mwe twayitanga, era yantegeezanga bwe yali ava eyo emitala Mariya ng'alaga mu lwogero eyo ennamulumba. Emboozi eba ekyateta ne tutuuka ewa Biyinja. Enjuba yali egudde nga n'obudde butandise okuzimeera. Nagenda okuwulira nga namuziga y'eggaali y'omu maaso etandika okukankana n'okweggunda era n'omupiira gufoofootoka. Nasiba eggaali eyali etandise okuyuuguuma n'okuwulira n'enjibuukako n'enkebera namuziga. Omupiira gwali gubyabyatadde n'omukka nga gufuuwa obufirimbi gugwamu. Nakoowoola munnange eyandiko mu maaso bwe twali tuwaya anninde nkyuse omupiira ogwabise nteekemu omulala. Bannange yagaana. Yagaana nti obudde ye bwali bumuyiseeko ate ng'agenda wala okunsinga. Yankwasa mbu Mukama nkuume. Awo n'akasotta n'abulirayo. Nasigala nnontolotooma. Munnange bwe tuze tuwaya nanjabulira wakati mu kulaba ennaku nga ntolotooma n'okutuyira nga bwe nkyusa omupiira okugenda okugumala ng'obudde bukuniridde ddala. Nakebagala nvugirire ntere mpite mukeweziike ng'obudde
tebunnadda ku bunnaabo mba nakamwesonseka nti ngenda okuwulira ng'enduulu efulumye mu maaso era mu kaseera ke kamu ako ettaala yange we yamulisiza akakuukulu k'abantu akanfaananirwa okubanga balina gwe banyonyooganya bamunyageko eggaali si y'oli munnaffe alo olabye kati singa yalinda munne olabye bannanga obutayamba abasajja muyayanira nnyo okuyamba abakazi naye abasajja tebayamba basajja bannaabo abakazi muba kati munnanga okweyongerayo mu maaso nga kuba kwesuula nzekka mu babaka bwentyo kwe kutugga eggaali lumu nenjibuukako male okwekkaanya nasitula enzige y'emabega n'ensotta ettaala yamulisa omuntu eyali ayawukanye ku kakuukuulu ng'ajja akuukuuta anjolekedde era agaludde n'ekintu ekiringa enkonyogo nassa eggaali nkyuke nziruke wano ekintu ekyajja kivuuma wekyankompolera omugulu bwe kopo nakyoppa nga bwenkyusa eggaali mbisegulire wabula mba mbeteggera mpenyera nzireyo emabega ate ekintu ekirala nekiryoka kimbwaguliza mu muyini bwe bbwa kyayongera nno okunsindiikiriza era okugenda okussa ekiko n'okusitama nkebere okugulu okwali kutulukuka omusaayi nga ntuuse ku nnyumba nasiba ekiwundu nga bwe magamaga nali ntya okuyita ab'omu nju ate nga ne ku mabbali g'olujja we nali nsitamye ntyawo si kulwa nga wabaawo andaba ne bampita omubbi bwentyo kwekwekweka mu bimwanyimwanyi ebyo ebyali awo ebbali obudde buba butandika okuboobera n'omuganda w'ensiri nga nkooyezza okwewujja era nga nteekateeka kumala geevaamu neefubitike kaweeziike ate nempulira ng'enduulu ebaluse buto nonno yali etakirira eyo mitala weeri nonno bwali bugayegaye nga nsobeddwa eka ne mu kibira nali saagala kusigala we nnali ate nga n'ery'omu kaweeziike balisuddemu emisango natandika okumira amango tange embuzi era n'okumagamaga amagezi gaba gakyanneesibye era nga nsigadde kutunula bijijjidde ng'ekaabira amalagala nempulira emmotoka ejja etokota nga n'ekitangaala ky'ettaala zaayo kiweyanira n'okumulisa obusanso n'amakoola g'ebimera ebiwanvu nanyamuka we nnali neŋŋenda nga nziringitana n'eggaali mpenyera era nga nkongojja okugulu okukubi ngenda okutuuka ku kkubo nga n'emmotoka egobye nagikuba omukono nayo neeyimirira nasaba abaagirimu bantwaleko era bakkiriza nagiwalampa netwejjawo wabula nga ntuuse kuli omwoyo gwatandika okumpoleza era nenneekola ekiginninnyisizza kuba nasangako agasajja agagalamidde wansi w'ettundubaali nga galina emmundu emu kati nga galina gumoomera w'ejjinja embazzi ebiso n'ebirala nali sikyasobola kuwanuka ku mmotoka kuno nzike bwentyo nentuukiriza zedda ze baagamba nti gwe zisanga azigumira era nti woolumira ne kuli ogenda okukoza neŋŋuma twejjawo era okuyimirira nga tuli ku buduuka nalagirwa nno ssebo nzike wansi era nengobererwa ssekimpanika w'ejjinja mba nkyasamaaliridde ow'emmundu n'agindeegamu nga bwankaka ate nsitula oguyinja guli ngumegguze ku luggi yiwunayejjo okujemera ekiragiro ekyo mu buddo ate naddala mu mbeera ensiikuufu ekyo nga bwe yali ng'abamulalu era ng'ayoya kugabirira walumbe neziziba nga nnumye n'ogwengulu emitafu gindi mu maaso emifumbi ginneereeze nembagula gunnanga ogwo gwe baŋŋamba nsitule nengutandagiza ku luggi bwe bbwa oluggi lwesasa n'obubajjobajjo obumu ne bumpitako nga bwe bwesooza ekyekaawo nga liwe kitamanya muzira kubanga ow'emmundu aba akyalozooledde nemuyoola nze omanyi namuyoola era okutamya n'okuzibula ng'ali ku ttaka n'emmundu ye egudde eri mukubi ekigwo mukubi ekigwo kafuumuula nkete mulizi nakuba enduulu ate watakiza n'enduulu nakuba enduulu nga bwensabe okuyambibwa emmotoka yasimbula lutali luno netulekawo wansi nga tugugulana ne munnanga ono twekuyenga era twenyola n'essajja
awo abadduukirize bwe baatusangira nga gatumyuse butwefuka likondo ne balissaako emigobante eryagiserengese zira kumu. Naye ate nange nayita ku lugwanyu mu ssebo obuteebakira lingi kubanga abantu bwe baamala okukazakaza eribbiriri nga bakyukira ate nze kunjirira gy'abaguta. Baali balowooza nti nange nze omu ku gakkondo neefudde kutwalira amateeka mu ngalo kyavadde neefudde bwefuzifuzi kuwona kibabu era singa mubadduukirize temwajjiramu bamanyi gwe buli gy'otambulirayo nabo baba bakumanyi kumpolereza singa kati nange ndinguli omuntu nga liri likyala kimpadde. Abamanyi abo era baaba be bansuza n'okumpa amazzi ge navumbyavumbya ku kugulu okwali kutwalaganye. Eggaali yange yo abadduukirize baagironda ku nkomerero y'ekyalo Agabbi gye gaagisuula. Obudde bwali bukya nga ŋŋendako mu kalwaliro awo kunzijanjaba kugulu era eyo gye nava okugenda gye naleka emmotoka. Natumira kuubwa nga nsaba musisinkane yekka kawungeezi mu kafo akeekusifu kubanga nalina ensonga z'enjawulo zenjagala okuteesaako naye. Yanziramu nga akkiriza era nandagirira ne wetwali ab'okusisinkana. Neyazika emmotoka endala era eyo mwe nagendera. Natuuka awandagirirwa nga buwungedde. Kuubwa yali tannatuuka. Yajja luvannyuma namukwasa bye najja e Masaka era n'asanyuka nnyo nga n'okunneebaza kwatadde. Ebyo nga biwedde namutegeeza kye nali neetaaga kubanga okusinziira ku kugeza kwe nali nkoze mu lugendo lw'e Masaka nadda maliridde obuteeyongera kukolera mulimu gwange munda mu kitongole. Ng'okukoleramu kuba kweyokerera mukira. Nasaba nzikirizibwe nkolere obwambega bwange ebweru w'ekitongole nga sirina na tteeka lyonna linsiba yadde anningiriza oba ankuba ku mukono mu bimpi. Nasaba ngobebwe mu kitongole. Yambuuza ensonga ensabisa ekyo nali sinayagala kujjula bitayidde si kulwanga biguba ne binfuula ow'enfumba mbi. Nasalawo okumulimba naye naawe teebereza olabe engeri gye nkulungutanamu n'ebirowoozo nga ntetenkanya bwemba nnimbamu kakensa mu mulimu gwe. Omuntu ajja okunsisimula n'okupima buli kinaafuluma mu kamwa kange amanye nga nnimba ate nga ddala bwe kyali kubanga oluvannyuma yambuulira nga bwe yamanya nga nnimba naye n'alowooza nti wateekwa kubaawo ensonga eyasinziggu ennimbisa gye saayagala kumutegeeza. Twakulungulira neddala essaawa nnamba nga twezooba n'ebyokungoba era nga mukama wange ambuuza obubuuzo obw'omujjira n'obw'obutego. Okuddamu kwange mu bisinga tekwamumatiza naye yalwadda kinanteera kye nasaba. Ebyaddirira twabigerengetanyanga ffembi. Naddayo ate emitiyana gye namala ennaku 3 ne zizza. Natuuka ku mulimu nga ntamidde. Emmotoka ngitomezza egongobadde mu maaso n'ettaala zaatise ate n'ebyantumibwa sibituukiriza. Nagenda mu maaso g'abakama bange gye bambuuliza 45 ku bintu bingi. Ku nkomerero nalagirwa ngende mpandiika ebbaluwa nga nyinyonnyola mu bujjuvu ekyandobera okutuukiriza obubaka ekyandwisaayo engeri emmotoka gye nagitomezaamu n'ebirala bingi. Ebbaluwa nagiwandiika naye nga sikyajjukira bye nassaamu wabula manyi nga byali tebinnyambako. Kati ku lunaku olwaddirira mba ndi eka nga bwe nali ndagiddwa okukola n'enfuna ebbaluwa eva mu kitongole ng'eddaamu yange. Nategeezebwa mu yo nga bwe nali nnyimirizibwa mbagirawo ku mulimu era nga sikkirizibwa kulinnya kigere kyange mu ofiisi za kitongole, kukozesa kintu kyonna eky'ekitongole, kukolagana n'abantu b'ekitongole ku bintu ebitongole era nga sijja kuweebwa mpeera ebbanga lyonna lye nnaamala ensonga zange zikyekenneenyezebwa. Nabuuka n'endaliira nga bwenseka olw'essanyu anti baali bagobedde munywa mu ssubi. Musajja wange yalingiza alabe ekintu ekyemusa era naddayo nga yeewuunya nti owa mbadde ndowooza nti alina n'omuntu gw'aseka naye. Obuyisayisa obulombolombo n'obuteekateeka obw'ekitongole kati nze byali tebikyankugira mu byenkola.
nali nfuuse muboole kyewaggula era ekyonzira ate nga n'ekitongole kifuuse muziro era kya muzizo gyendi.